Soko oyanjulira abantu abali eyo babuzeko ennyumba ogiwulira kyekiriwo karantini kyengezako tegeeza tubeere waka tubeere mu nnyumba wadde ennyumba eyokya naye tetuva waka. Soko tuwulire akaseera kano okasanze otya akaseera ka karantini nga gwe artist? Katimani nganze artist karantini kyekimu kubikanga mbembadde siramangako mu mulimu guno like ekintu ne kijja byonna ne bifreezing omulundi gumu. Tosobola genda mu studio, tosobola genda ku stage, tosobola shooting video okitegedde. Era nga era bola business nga lesinga ezasinze okuba nti zakwatiddwa ng'oli bakutte magulu mikono n'omutwe nga bakwetoolodde wonna. So kati kye tuliko naye amid street tulina kubeera bagumu tukkiriza ne tusaba bijja kutereera. Mu eno embeera eya karantini nga gwe omuyimbi ogiyizeemu ki mu bulamu bwo? Kyenyizeemu nganze naye like netaaga okwongera okuwa attention online music business because wana ebivulo ibadde bibeerangawo sometimes nga bira relaxed sente za show zijja here and there okitegera naye kajjukira ffenna bwe tuba nga tuli waka at this time ndi pretty sure nti buli muyimbi akebera ku YouTube channel ye nagamba ye bitambula bitya wano kiri kitya because yeringanga close option yakola ki ebeerawo. So online music business stores zonna nakiyizeemu nti neetageddala okwongera zifaako n'ozipusha okuziyamba mu times nga zino. Tukulaba tukusanze mu ngoye zaakwe za tizi. Era nsanze ndi wano ndi mukumaliriza. Kitegedde mbadde ndi wano ndi mukumaliriza stretchingamu nga ngololako ku mubiri. Kyokka mbadde nkwata nga ndiramu wali. Nange nkusanze nagamba wayi kamukwatirize mukwate gakuba pressure up. Banaye sibanga nga sibikoze mu butuufu bwabyo abawagizi ne banjajinga nnyo. Omwana blogger yavuddeyo na postinga n'agamba mu lutini zino ezakyusemu nga mwezamu abayimbi abasajja nti mubadde mukyaza mbw ate bebi bwanyiize nnyo ne bugamba mwakuta essimu zammwe ne muba bulokinga wonna. Naye bannange kale simanyi yakikola era nange sikikola naye noyo gwabeera bablokinze n'anyiiga abamubi. Lwaki ojiga karantini gwe togiraba? Omuntu aba alina kubulokinga ssaawa eno era abeera yakikoze kyeyakikoze because kati ne Katonda waliwo ebintu byakola nga abakyala b'ewaka nabo abaddizzaayo. Kitegedde manyi waliwo kye bagamba nti buli kizibu wabaawo ekirungi. Kitegedde so kati tuli mu mbeera ya nnaku korona tusaba agende naye abakyala b'ewaka basanyufu. Oli omu ku abo ababulokinze Basile Queen. Basile Queen bawagizi bange mbagala nnyo nabayimbira n'oluyimba lulamba Basile Queen naye mukadde kano akazibu beewummuzeeko. Bobaka kibowayo Basile Queen abadde bakuba ebbala okuva Monday paka Monday. I think this is the best time okureflecting ennyo ku bulamu bwaffe n'okulowoozaako ku plan B ey'obulamu. Kitegedde because for God's sake bwe kibanga ebbala oli yebadde survival ye yokka ate nga si DJ si muyimbi. So quarantine eno wejja yandimuzukusiza obwongo nalowooza ki kirala kyenyiza okukolawo ekiyinza supporting obulamu bwange mu mbeera yonna ebeerawo nga karantini eno ewedde. So kirungi ate nekirala nalabyeko Shira nga post yabadde ennungi ennyo yagambye nti relationships this is the time wotegerera oba wawasa mukwano gwo oba enemy wo. Kitegedde because okubeera n'omuntu for all that time nga bulijjo tetubeera naye time bwetyo bwe mutayomba kitegeeza wafuna partner mutuufu era nga mukwano gwo. Wafunyeyo kucekinga akagamba Chosen oyita oli mu mbeera kiyeyo ki wafunyeyo okusindikirayo kawunga so much era kyobola bakugambye nti Katonda agabirira buli omu mu ngeri ye. Kitegedde because okimanyi kati ffe brand ebeerera nga bugamba nti sina customer bangi oba bafani baffe tubadde tuserving for a long time tubasanyusa so mubaamu era mukama wakolera ekkubo nakubirako akasimu era nga bwogambye kitya era nange nembaako gwenkubira. Kitegedde because it's nyamba nkuyambe wafunyeyo kuyamba naye funako gwoyamba osanga naye anafunako gwayamba. Chosen tugambye wako obeerawo bw'omu
bituufu bye tuwulira nti bumaama obukubira essimu bukakuute bukatambulewo paka wano ewaka. Baba noyo abeera akkiriza okukakuutawo abeera muka n'atambula omanyi mwe baserebwa abawala babafa nnyo. Temanyi waliwo obujja n'okakubira essimu kagamba tambulawo mpolampola onatuuka ku 12 nga kafyu tannatuuka. Kituufu? Si kituufu ekyo muganda wange, kubanga essanyu bwe liwummulamu katono si kibi nakyo, kitegedde. Kuba kati covid uno yazze ng'okubira mwana w'abaani mutambula onsange wajja ne korona we. Ate mwe baserebwa mubimanyi oba omanye essaawa yonna bajja kuzza kunyonyi bakutereeza. Kati olaba korona tali ku bya serebu, tali ku bya mugagga, tali ku bya mwavu. Korona akwata buli omu. Kyagazaako gamba emmundu wazizzaayo kugombolola bannanga abasajja emmundu tuziwanike nga bwe nagambye nti buli awabeera ekibi wabeerawo ekirungi. Kano kadde abakyala b'ewaka tukikkirize tukigaane, abakyala b'ewaka bawangudde. Taata wagambye obeerawo wekka abakyala b'ewaka ate badde ku example nti kuba baami bonna out there. Ekitegeeza gwe eggaali okyagiyisaamu. Siisaamu gaali kuba ntya covid naye coronavirus bw'aba awedde. Why not? Mukwano gw'omuwuliza eri muswangizi wini alyoke nayogeddeko naye few days back yankubirako nene twegumya nga bw'omanyi munnange ebyemirimu bino because kati olaba mu music mumukola naye okubaamu n'emikwano nti n'omuntu ayinza okukubirako nga mukadde ne mwogera ku mulimu n'akubuulira ye perception ye, nakyo kirungi ekigera kuba oba oli awo nze nyinza bambiraba mu ndaba yanjawulo nga naye abiraba mu ndaba ki yanjawulo. So kati bw'aba nfuniddeyo akadde n'ankubirako ne twogera ku nsonga etukwatako ffenna kiba kirungi. Bituufu bye tuwulireyo mu bantu nti mu kaseera kano mbw abayimbi abamu bakoze Winnie ye kati ayinkana atya kati kuba gwe owodde oyogera naye ku video call. Why? Mbw abayimbi abamu basaza omubiri. Winnie akyayinkana nga bwe abadde. Nze nalabye eyongedde kunyirira by the way. Winnie. Biki ebimunyiriza kiki kati? Siyinza kugamba naye kyemmanyi kyenagambye kiri Katonda agabirira. Katonda agabirira ne mu lutalo wakati he will still bless his people. Katonda ayagala abantu. Mu mbeera eno obadde gwe nga gwobeerawo otya mu nsonga z'ebyenfuna olw'ensonga endongo baadde bagiggalawo amabaala tegakyakola ate nga gye mubadde musuubirayo akavulu mmere ya leero mwene embeera obadde obeerawo otya ewaka? Kyenyinza okugamba si bayimbi ffekka abali mu kunyigirizibwa, bantu bangi ababodaboda abasomesa si yonna yalokize down. Naye okusinga mu abayimbi mwakoseddwa nnyo kuba gwe kyoba omanya ebbaala baziggadde tewali kavulu wadde gye kali lisiiti yo tewali kugenda na mu Easter. Soko tubuli ebivulu byokka bye badde olinawo mu Easter bingi ne weekend enyininyini eyo we babiyimiriza na losing shows nya kajjukira aba Easter abamu baali bakuwako ne deposit which is good because kadade sika deposit aba teyajja. Wotyanga omukulu yategeka ekivulu ekyo promoter n'agamba akasente kakomyewo ayinza kukola ki? Then kadadawo tuba tugenda mu mateeka kubanga deposit waba yamukuwanga ddala akugambye ojja kujja oyimba show naye naye akiraba karantini era oba wazikozesa kyoze ntumanyi osasula ennyumba landlord yazzeeko ewo. Of course tuli mu kunyigirizibwa muganda wange nsonga ya nnaku si yakusekerwamu tuli mu kunyigirizibwa naye ekyenyiza okugamba ekisinga obukulu Mukama agabirira kitegedde. Sijja kugamba muna survivinze lwakuba nasevinga nnyo oba nkola kino ne kino. Bantu bangi bonna baliyo bagezaako olyoyinza n'oba yasevinga ne time eno nga ina budget nnene nga tasobola kumiitinga needs za ssaawa eno. Kyenyiza kugamba answer ebyemu Mukama agabirira kuba buli omu amanyi Katonda we bwali mu muyisaamu mu mbeera eno kitegedde naye nga tube bagumu bijja kuggwa. Ye landlord wamusasula? Landlord fani wange. Kyoze nitoluma landlord ne tuwulira mbu ate bakututte mu kooti. Sisobola landlord kuba kati kiba bwe kiti landlord yenna singa mubanga ddala mbadde mutambula bulungi ojja wadde omuwa ssente ze mu budde oli tenant mulungi tayinza kwefuulira lwambeera eno naye aba akiraba kiri situation era bafaani bange bonna baleyo nga balandiroodi kulwa bafaani bange mbasabirako bambi tubakwate nga bakasitoma baffe. Embeera eno ya karantini
gundi tetwandiyise nga rutini ze zakyuseemu mu mbeera zo oba zino zeoliko kati ziri sawa zowandisaanye okubeerako muganda wange rutini yakyuse nnyo rutini ki yakyuse gyogambe eno yo ate bannaye yankutteko nnyo ku mutima nti bwe mba nina wenjagala okugenda oba mbadde ninamu ka emergency naye nga mutuufu wala nga mbadde netagavugawo mmotoka kati nzirukawo misinde kyesaakolanga luli era ne kati wondabira mbadde nva ku tiizi netuululamu eyo social distance nga nje respectinga neera nga binfunako ko ne kuki ne ku mpewo eyewabweru so kati kyankanze ekyo kyekinkwena essuubira nti niko oyinza okukeera ne bakugamba ogenda tambula okuva tugeze ku BBS okutuuka ku ssaawa ya Queen mu normal life eno gye tubadde tubeeramu badde olabanga ng'ekintu ekizibu ennyo naye kiri very possible distance gye nkunyumizaako gye ntambula oba gye njoginga eringa okuva ku BBS ne ku ssaawa ya Queen n'okuddayo kitegedde mwene embeera bayimbi banno bamu abasinga obungi bavudde ne bakola oluyimba nga bayimba ku corona abamu ne bagamba abamu baluyimba kunoonya hit bolooza kituufu kiyinza oba ekituufu kiyinza oba ekitali butaba kituufu kitya nti nze buli luyimba lwe naligenza okurekodinga mu studio nandyagadde lubeere hit kyomulabeera nze sarekodinga corona si mu bubi naleera nali ndaba nti awareness mutuufu weri emala government ministry of health buli mu kimukwatako enensonga endala netuuka nga mpulira oba tetunaabanga abalinga abamu praisinga corona tulina kyetumuwaanako corona mubi tulina kukola action actually nti twekuume tubeere waka neera nga still n'abayimba nakyo si kibi buli omu aba mutuufu mu perception ye mwene embeera tugezanga Katonda kale yasazewo zenteekateeka muyimbi kigwogamba wati twafunamu obutakkaanya naye musonyiye mu kaseera kano kati nze buli yansobya oba buli yansobya musonyiwa njagala mpa omuyimbi mwenyini gwe mwafunamu obutakkaanya naye jasi ogambe nti musonyiye mu maaso ga kamera nga bakulaba andi kyegamba mbu naye alibadde oba nga yansobya nali namusonyiwa dda even before quarantine because kiri bwe kiti Catherine Musaasira ayimba oluyimba n'agamba bw'osiba face gw'okaddiwa okitegedde kati goba wanyiigira nga gw'okiterese kimenya nnyo forgive tambula ogende sina gwe ninako obuzibu even before quarantine era ne mu quarantine yenna gwe ninako obuzibu oba ninako obuzibu nsaba tubikomye wano Katonda atulaze mu nsi tetwemazaamu okitegedde kisoboka buli kimu nkwetaaga nange neetaaga tukwatagane ne Katonda ajja tuyamba kyoze ntukumanyi ng'omusajja ayagala akaviiriko naye wembadde nyingira mu kikomera osabye omwana wo mangu enkofiira otekeko ku mutwe adi karantini kadijukira Kristiano yagenda nakola kali ka challenge nga ye ayina amukola ki amusala tewakala mukyala we nga amusala ebiri Kristiano kati ezizo zirina buzibu ki ozikwekereza sooka ojjeko abantu baziraba andi sinamufuna akansala kyembadde ngezaako okugamba nti singa mbadde muyinayo munjeyo naye akansaze zakoyenyo akaviiri tukamanyi kasaba bina kadde kashanana kaba bwe kati Sami the Baba aba yakakozeeko ddaawe kamalagala mubi nnyo naye kati namukubiddeko naye yatidde covid wakyo wamugambye n'atambuza ebigere najja wano abeera naawe muyenga naye munapala katakola mutizi namugambye nze kanziruke ntambule nkutuukeko ate mashini nagireka ku dduuka kitegeera naye jasitira bikulaga nti tuli mu kunyigirizibwamu buli omu gyali ali mu kunyigirizibwa naye wakati mu kunyigirizibwa nsaba tubeere bagumu okitegedde because biri ebigambo bibiri waliwo fear nati waliwo ne faith kitegeera so amid this fear tubeeremu ne faith tukirize mu Katonda mu kaseera kano musical kati tuliwa sawa zino wangi muganda wange wangi because mbadde subirayo okubanga olina ekipya kyoleeta mu kaseera kano karantini bingi yes karantini mbadde newadde obudde omanyi sometimes tuyinza recording nyimba noba nenyimba nga 10 naye nga tofunanga time etuula kuwuliriza nakuzirowooleza nakuzaala enjimba kitegeeza mu karantini eno mbadde mpulirizamu music omungi gwe mbadde zizanga recordinga nefuna n'ekirowoozo ekicompilinga album so expect something of the sort into over mu karantini na music mungi okuta close to an album nyimba nga 18 mu kaseera kano bwe tukumanyi ng'omuyimbi ateerya ntama njagala ombulirewo omuyimbi abadde akunyiiza mu bigaga yayimba tebyanedda mwagala entalo bayaye mwewulira bwonjubisa museerya ntama entama zo sizeerya naye ate era sisotya kale omugambe nti alongoseemu awo
mwana buli ayimbye corona nze samuyimbye ne si buli ayimbye corona muzala wa omayizi ba the two sides of the story woli we mbadde ntegezaawo obadde otuuka mu kaseera kana bayimbye ku nyimba za corona njagala oŋŋambe aluno olima naluwulidde yabadde abulamu kino kati musically in a musical sense sina lulimba lwa corona lunanyumiddwa si mu bubi nti lunyumirenga music but in the message line they are all nice and what makes a good song bintu bingi waliwo message waliwo melody waliwo engoma kati teri yayimbye beat mbu ennyumira ngizinireko teri yayimbye melody mbu yadde yanjawulo nnyo oba style yanjawulo ne message baade bayimba bonna yabadde mulungi naffe ne tukwatako nti era buli yatuusizaayo eddoboozi nange yanjogeredde ataluyimbye olw'ensonga zange zenagambye. Kati ewaka wano obeerawo nani? Wano mbeerawo nzekka n'embwa zange akuba kati corona mungi nazo twazikutte twaziganizikwa kyoze ntotuka okulya embwayo embwa yange yandisosa okundya naye olaba nayo kyennandya mukama agabirira muganda wange era abantu fena tubeere bagumu tubeere bakkiriza okitegeera mukama agabirira nga bwe gambye nti ffe bayimbi time eno kituufu shows ziri down tewali kiriwo naye si bayimbi ffekka okitegeera waliwo n'aba business people abalala aba taxi bazigadde tezikyatambula okitegeera gwe bayinza okuba we bagenda okuziggalira nga maybe katonda abadde bulungi gy'oli noyingiza kasente kangi okusinga ku mulala okitegeera kati oba tonneekaabira nakwesaasiranya ate n'olowooza omulala kitegedde ekibuye waliwo ababoda gaali muganda wange nga badde kwavuga naye nga alina omukyali waka n'abaana katoloza ye ali ku ki era naye ali bikyo bala kyekiri kye nagambye nti nze bwe mba nfunye chance nga ninayo omuntu anziruukiridde mu kaseera kano nange mbaako gwe nziruukirira osanga ne gwe nziruukiridde naye n'abaako gwadduukirira fena ne tuteereramu naye ng'ekisinga mu byonna tube bagumu tukkirize Katonda. Mu kaseera kano sibula abafaanizi bo babuulye ki kye babalindirira ebipya. Okusookera ddala asooka kwebaza gwe Nico terefayina round about abantu bange mwenna nemba nyongera okubagumenta akaseera kano ke tuli mu kazibu naye tugume mukama ali naffe tusigale waka tuwulirize gavumenti kyetugamba ne Ministry of Health kye batugamba tubeere bagumu ne kino kijja kuggwa kino kyonna nga kiwedde musubire music omulungi atabangawo okuva eri Chosen Blood. Katonda akume akatalekeka wafulumidde ku listi y'abayimbi abagenda okweri entama luddawa mu kaseera ka corona. Inze munange kati anti kiba bwe kiti everybody is entitled to their opinions. Oli bw'aba akirabye bw'atyo mu ndaba ye aba mutuufu mu ndaba ye nejjukira abatanivuga bulamu bwe kati bw'aba yakirabye mpejja kweri ntama nkuta byonna because izo abadde nkitegedde bulala koli bagamba nawuliddeko bwe bagamba bayimbi abagenda okwenye enkuta mu corona mulajja kuba ali bubi oba ajja kuba nabo badde balinda kavulu we kakubiddewa survival. Muganda wange olaba buli omu yamanya bwayita omanyi abaana balina data oko oba ebibiri bisatu asobola postinga kyagane kigenda vayo ayinawo naye nga gamba zimagali nti nze siri bulungi mbeera ya karantini tekuteku nze nzekka ekutte ku buli muntu esanyalaze enfuna z'abantu kitegedde naye nga bwe nagambye nti mukama agabirira buli omu yamanya bwayita mu mbeera ate nekyetutalina buteerabira emu esinga ku zero kitegedde nti gwoyinza oba olaba tolina naye ng'oyineemu nejjukira waliwo ali ku zero so tube bagumu bwe kimu kiggwa fani ali eyo nga yandyagadde okuleetera kawunga akaleetawa akawunga ko mbadde nkyayina naye bw'aba waliwo akaleeta tusobola okukakwata ne tukawaata ina kubanze katonda aba akyanyambye nga akatuusaawa antuukire ku social media wonna Chosen Blood Facebook, Chosen Blood Instagram era kuliko n'ennamba z'essimu bw'agendako ku social media antuukirira mukama ayinza oba nnyambye nga akawunga nkyakayina naye waliyo bangi abatakayina so singa aba akantuusizzaako definitely tujja kufuna bwe tukatuusaako. Mugambe taleeta namba 3 muganda wange ekiriwo kyonna kuba abantu baffe bali mu kisenyi waliwo abali mwangi this is real aba social media abamu ndaba nga tukiteekamu okubalaata naye no mbeera yabwekanga because nadde njogerako ne muzeeyi wange naŋŋamba nti kino akigezaako ku lutalo nengamba maybe generation ene tulabye entalo but this could be another world war of a sort
kitegedde. So tubebaga omu twekuume tuteeke questions zonna, let's take this serious tusobole okukivaamu. Direct